abataka baba wewenyudde emiko ekyabadde Namibia kyabadde kibi nnyo nakugamba nga ndi wano nagende Namibia nindaba embeera ekisooka bwe natuuka Namibia banga nti ekkomera lyoyagala okulaba mu basibira kabaka dwaliro si kkomera nti ekkomera eryo liri emayiro 300 okuva mu kibuga ekikulu ekye Namibia emayiro 10 bimeka kakati okuzuula nagenda okubalira mu mayiro 300 we baŋŋamba nga kumpi kabaka babulawo katono okumuyingiza South Africa mayiro 3 okuva mu kibuga ekikulu ate kati owakana kati okuva ne Kampala okutuuka e Kabale ekisolo waliwo mayiro 3 oba toyingira Rwanda kakati kabaka saawe nayinza n'okuba Mayiga yamuyingiza dda South Africa ne Mayiga akiguddeko mu buwaŋŋanguse gyali kuba kabaka yawaŋŋangusibwa kyekyamazima n'awambibwa Mayiga ne Kakirikike kabaka muwambe kabaka waffe muwambe bandikiriza abataka ne bamulabako kale kabaka muwambe gambi ekyo kyamaze gobe mu kibya ekyokugaana abataka okulaba omutanda kyamaze gobe mu kibya kubanga ekyo kyabadde ekyo tetukyalina kati na kirala ababadde bagandi ate simanyi ate bano bakola biki ate simanyi nga bakatikkiro ba minisita bamayiga nga babuukira abantu naye kati abantu ba Buganda mwategedde nti kabaka Ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yawambibwa kubanga newankubadde yakola ka vidiyo ogenda n'ogamba lwaki abataka tebabakkiriza kavidiyo akafu vidiyo yali nfeyo AI artificial intelligence twagitegeera kugambye abataka vidiyo eyo yakolebwanga leero abataka ne bagenda enkeera waalwo Mayiga yali akola vidiyo eyo omanyi Mayigalo eno generation ndala mukko fe tuli balala nnyo tosobola kutufeera bwoti Mayiga yakola ka vidiyo yagenda okuwummulako Mayiga yagende Namibia nakola ka vidiyo yako okola vidiyo eyo Mayiga ng'ekigendererwa kye kulemesa abataka bano kugenda A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abalabi b'emikutu gyaffe gino nate mbaaniriza nnyo mu pulogulaamu yaffe y'olunaku olwaleero ndine Kanso Nsubuga. Kanso Nsubuga musajja wa National Unity Platform era nga gwe tuteekateeka okuleeta mu Kawempe South nga omubaka w'olukiiko olukulu olw'eggwanga akiikira ekitundu ekyo. N'olunaku olwaleero Kanso olutwayawukana ng'agamba nti nno abataka bagenda bakubira emiggo e Namibia era bajja kukomawo nga n'ennyindo yenkata azze okutulambululira ekyabataka oba baakomyewo oba baabadde batya tetumanyi. Sebo Kanso sooka obuze ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo nembeebaza okubeera ku mikutu gino ate n'okutulaba buli kiseera. Muganda wange Sebo mukama wange Sebo nkwebaza okunkyazangako wano. Amiina. Nembaako nange obubaka bwentuusa eri eggwanga n'abantu bange abantu bagenda bagamba constituency yange ya Kawempe South. Oyo Kanso tomuzza oyo gundi tomuzza nedda gwe bw'obanga gy'oli ng'owulira olina kyotali mu mativu guno omukutu gwaffe gw'abantu kituufu naawe jangu ow'endowoozayo. Nze waliwo abantu abankubira amasimu nanga nti mwami Kwezi recording eddoboozi lyange nendi recording nengenda ku TV gye nkolera nenditeekako nengenda ku radio gye nkolera nenditeekako owulidde nenga nti omuno bw'ati ne bw'ati kati naawe weereza obubaka bwo kubanga oyagala kubalansinga public. Yes osobola okwerecordinga video noteekako amannya go na buli kimu n'ogiweereza ne tukola program naye okusinga oyo tomukomyawo oyo nedda guno omukutu biraba nnyo mu comments ate omukutu gw'abantu abategeevu tetusuubirako bantu batali bategeevu. Ebyobufuzi bwe bato babizannya ebyobufuzi buli muntu omuwa platform n'ayogera. Eno si gavumenti ya President Museveni. Gavumenti ya President Museveni yegoba abantu ku zi radio n'osanga nga Besigye agenda lira
ate ne bamuterako emisanvu Bobi Wine agenda ku radio gundi ne bamuterako omusanvu nedda oba wa NRM oba wa kibiina ki oba wa NUP mujje tubawe platform olage kyoyagala ensesalewo nze kyovola banagaana nze siina lutalo na muntu nzajja ku ntebe wano mukwano gwange kakati nga bwogituddeko wano olwaliro kati gwe wange naye mbuna ate ozze ku ntebe ate nze nyombe naawe agwe kwezi nedda nze okufunamu byenjagala nina kubeera mukwano gwo ate era byonzijamu abantu abo bye baagala mwana watu ne bayomba balaba ndike kisinga okumpa amaanyi bayomba bwe balaba nalese Saamu Mukaako bamuvumye ne bamuvuma naye mwana watu bwe balaba nga bwe balaba nengamba nti singa bwe ndita aba NUP bwe muti aba NUP mwe mubalaba kubanga abavuma Saamu Mukaako kyenkakasa bayinza okubanga tebakkiriziganya naye naye ate bano be mukkiriziganya nabo ate bo temubalaba temuwagala balaba mwana wattu naye nabo mubalabe ffe tunyumirwa akazannyo kakati waliko tugambye abataka tibagenda bakubire Namibia emigga emipya n'emikala mbadde nkyabuuza ku bantu se mukama wange abantu b'ekawempe abagenda okunsindika mu paalamenti mbabuuzaako ne bannayuganda bonna okutwaliza wamu ebigenda mu maaso mu ggwanga bingi ebyabataka nga tetunabituukako naye tugenda kutuukayo eyo Mwami Museveni yalonze David Kalemeera agenda alondoole ekitongole eky'omusolo ekya URA Kalemeera si yono omubbi kungwa yoyo yennyini to gwe basiba n'okusibwa olw'obubbi tosogola gwosimye amala kakati ate gwe baleese mu URA pulezidenti alimba bw'alondoola ababba ssente mu URA kati nogaana enkima sirowooza nti esobola okusala ogw'ekibira kituufu so ebyo ebintu bikyamu bye tuzze twogera bannayuganda nga ssente zaabwe zibbibwa ate n'oleeta omubbi era akole ki kibanga okugama empisa ekuume olugo oba omutamivu kuuma sitowa ya bbiya tekisoboka so kakati ebintu ebyo bikyamu era tubivumirira kubanga si bituufu ekirala nga National Unity Platform poliisi yatuwandikidde ebbaluwa ngetubuuza biki bye tukolera ekamwokya ku ssomero eryo watugamba nti nno mwagamba nti n'essomero eryo mugenda kutendekeramu abantu abagenda okwokya paliamenti abagenda n'okuwamba gavumenti twabaga nti era twabazzeemu poliisi netugamba nti ekigendererwa ky'essomero eryo ekikulu kujjako Museveni kyekisookera ddala kuyigiriza abantu byabufuzi kujjako Museveni kuyigiriza abantu byabufuzi ebyobufuzi eby'obuntu ebyobufuzi ebitali byakubba ggwanga na kulinyagulula noddira omuntu omubbi kakati akakiiko Museveni kyatonzeewo mu State House lwaki teyakakwasiza kweza atalina nziro yonna ate ffe batwagala ffe tulina amazima gwe wandibadde olondoola ssente ezo ezibbibwa mu URA kubanga ssente empitirivu abantu bali mu URA nga ono Dickson Kateshumba omujjukire yesimbawo ne Bushenyi kati ye mubaka waaye eyo oba sisingiro buli lunaku yabbanga obukadde 1,400 mu URA buli lunaku olunaku lumu bwe ruti musajja gwe yabba ssente 1,400 buli lunaku era zezibbibwa nokati n'okutuusa olwaleero kakati ono omubbi eyasingisibwa emisango gy'obubbi ate gwe baleese alondoola ababbi pulezidenti abantu bakozesa bamuweddeko kyekizibu ekya nti lwaki teyawandikidde kwezi olina ebbaluwa ya Mwami Museveni ng'akuyitako omulimu ate nga mwana tunasoma finance yes wandibadde osobola okulondoola ssente z'omusolo naye nkola bulungi nnyo mu bbanka gye nava kyensonga lwaki twagala okutwala mu paalamenti tukuteeke ku kosasa olondoola ebitongole bya gavumenti ate gwe mutwalayo ayinawo ke yeekoledde siri bubi nnyo anti era bwe kiri baba mutulaki ojja kusobola okubabuuza nti naye gwe mutulaki wafuuka wakulira wagenda otya mu Uganda Airlines otuuke n'okugikulembera nga tolina na bbaluwa ya siniya yakuna bagamba yasoma Makerere Mbunno ate wa lwakuba ebbaluwa tetwazirabako ate kati si byambu ebintu byera obijjayo n'obiteeka kuba bamugamba nti leeta ebbaluwa zo katazirina so beebo naye Museveni atendawo obuntu buno obubondo buno okubba kuba kati omanyi obukiiko obuli mu State House obulondoola ebintu waliwo akalondoola ba investor mbu baleme kubbibwa bwe bajja wano naye ate bajja wano bagwa mu mikono gy'abayivinyanite akanakalema nako kakola anti kati ababa wadde kubba kati nakalema abalondoola ba investor bwanajja ne bamusaba n'abasaba ssente ne bazimuwa y'abalondoola kakati bagenda kumuloopawa kubanga ye abalondoola
ate yababba kwegamba alwanyisa obuli bw'enguzi ate naye yabba. Yes, kakati Mwami Museveni ye obubbi obuli mu State House nga tannaba kuteekawo kakiiko kagirondoola State House yennyini. Kubanga obubbi obuli eyo buwunya n'okuwunya. Kubanga president talina kyakuwa mu State House n'okifuna. Tekiriiwo. Ekitegeeza nti abazze bagendayo bangi nga bazze bakayana babasajja mivule bagenda baani. Bonna bababbirayo. Nga bagandi bannange ssente baatuwa byoya byanswa tulina kye twafuna. Oba president Museveni yennyini yalina obukodyo. Bw'aba kuwa nti kwezi nkwadde akawumbi kamu nga yeetakula wano. Kati nga wali nalweyisa ategeera ekyo kya bulimba. Tajja kufuna. Eyo tagenda kufuna. Gwolowooza waliwo akamusiiwa. President bane abasajja bamuwe obubbi obuli mu State House n'okuwunya buwunya. Kakati ate eyo Museveni gy'asinzira n'ateekawo obukiiko obulondoola ebitongole ebirala. Ng'ate abajja mu State House. Yes. Bali abakuguka edda. Genda wali ku office za president ku parliament. Office za Mwami Museveni eziri ku parliament waggulu awo. Oyo olusoke gwe yateekayo okulira akakiiko k'ettaka Nakalema ke yakulira. Bw'atuula. Naye omanye emboka enyokerawo. Bateekawo safe house. Bw'ogenda okuloopa nti no gwe kwezi ogenda oloope omubbi eyazze okubbako ettaka. Ye aba yabawadde edda ssente. Olutuukawo nga bakugyamu engatto. Nga gwe bagenda batandika kuweweeta kibooko. Waliwo ne looya munnaffe gwe bakubirawo emigga emizibu ennyo n'avaayo nakati. N'obwalo yajola buvaamu. Atenda. Nti bali abasajja bakuba. Bamuteeka mu buutu ne mu drone emboka eyavugiraawo. Naye ng'agendeza kubasaavinga mpapula za kkooti. Tubanaye waliwo emisango mu kkooti n'ettaka ABC. So kakati ebyo ebitongole Museveni byateekawo okutulugunya abantu. Ombuulidde. Yes. Kibooko bwetyo bwenyooka. Bwetyo bwenyooka. Gwomanyi nti ne Simbwa Kagombe yeegasse ku bakubi b'embooko kati. Simbwa Kagombe ono wa NUP. Wakukwatirako Simbwa Kagombe wedde ali mu sseemu ayina iso kati. Ayina emmundu, ayi drone agenda kati awamba buli kimu. Kagombe ono waffe gwe tumanyi. Nekibalama. Kibalama kyasobola muzeeyi wattu. Baba wa ssente bali eyo kati mu sseemu ayi gye babeera. Bali ya ssente. Bijirwa akubuwa kyazaako wano Kagombe ndabe. Bijirwa wanajja wano mubuuze ekiri yeeyo. Yamanye embeera eri yeeyo. Kakati Kagombe yatuulwa wali Bijirwa we yali alaajanira nti banna eri waliyo n'empisa. Kagombe yakuba kibooko. Embooko kati. Ate kati baakuba abamanyi. Batwala kweza akukubira ddala butakwekubya. Kubanga abaakumanyi. Kagombe waffe. Simbwa Kagombe. Yali ayagala ekibiina kyaffe ekya NUP. So eggwanga bwerityo bwe litambula. Katuli mu kavuyo. Naye omutuufu yandi kati. So eggwanga liri mu kiseera kizibu. Nga mwe abagenda mu parliament. Kubanga bw'olaba obwavu abantu mwe beekuyengera. Nalabye Tugume ng'agamba ayagala kutunda bibumba bye n'ebiwowoolo. Naye waliwo anaabigula ate bikaddiye ebyo. Ate wali agenda kubigula. Ebibumba byagala by'abaana batandasusa myaka 3 mu eka. Byasiba afukirira akagundi kali. Kasiminofu. Asirowooza. Sirowooza nti bikyali biramu ebibumba bya. Naye omuntu watuukira ku leve eyo. Ey'okutunda ebibumba. Ebyokutunda ebibumba. Uganda kaye. Tuli bubi. Era namulabye alaja nti ofiisi ye bagigadde. Nga ndowooza basese kulingizaako wange kuba nange sikyalina wenkolera kati. Neyo bagigadde. Amabanja gatuli mu bulago era bannaye tugamba abatubanja bannaye mugumiikirize embeera mbi. Yes. Sooka tukyuse eggwanga embeera mbi. Sente Mwami Museveni azigabanya bakagombe kuba abantu miggo museemu ayi. Ne East. Yes. Bwonna obukundi bwatondawo bonna sente za mwiwa musolo. Gwe n'obeera n'eggwanga nga ligenda mu sente y'omuwa musolo n'oga nti eyo ensawo tetunulwamu. Naye nga sente ezigendayo totunda ntezo. Ensawo tetunulwamu eyo eri classified eri awo. Buli kaseera waliwo budget yegendayo omudidi gwe sente kugenda gukola ki. Zonna ezifika ku district ezifika wa. Zonna zigenda eyo Mwami Museveni ne banene babba ne beegabanyanga bwe baagala. So eggwanga liri mu kaseera kazibu nnyo. Eggulo nabadde Kasanda. Nabadde Kasanda nga ngenze kuziikirako Honorable Patrick Nsamba yafiiriddwa kitaawe. Mwami Kayini. Naye abantu we twatuuse nga abantu obwavu bwe bali. Ate waffe Kasanda kibi nnyo. Ewaffe kibi nnyo.
awo bwavu obuli abantu batukabirira batugoba mu bigombe bya golodi eno batugoba buki kasoli gwe tuli myaka ze mwanyi tedi abantu bali mu bwavu obutogereka bavubuka emirimu tebayina chovolaba nze siyinza beta ntala kati kambalinde nga akalukana atera okutuuka raba togendayo kati bajja kulira ngende naye embeera abantu gye bali abagenda bagirenga bagenda nsange nga baba wewezezaako otandikira nze wenagendera omwaka ogujja nga at least babakozeemu omulimu abalonzi baweweera bajja kubanga wali ababaliikiriza ennaku zino bana abasooka bagende bana balina amaddu babaliikiriza nze njja kugenda bakkakkanya ate nga gwe embeera mbi waffe kibinya naye eggwanga lyonna bwerityo bwe liri era oyinza bw'otuuka mu bitundu by'embalamu tosobola nakukkiriza nti Museveni weeyi oyinza ogamba nti eri gye yagenda e Rwanda ne bamwalirira engoye naki ku makubo oyinza ogamba gye bamuzaala kubanga Museveni bakaaba mu disitulikiti gy'ava y'entuŋŋamu Mbalala Kabale abantu bakaaba bonna bali bubi abantu bonna baagala nkyukakyuka yes eggwanga lyonna kubanga Museveni sente azibba na bukundi bwe butono bako banganda na bamikwano abantu bakyalina sente yes kati ffe obujjeno eno waffe bwa bukunkumuka bukunkumukwa bwennyini obutalina nakye buyinza kiringa bw'okwata obusaano we butyo obutono n'obuyiwa ku nnyanja tosobola na kulaba we bubulidde naye mwe munaleeta enkyukakyuka abantu banywa nante mu byalo kwezo mayindi ekasanda abantu banywa nante waffe atombuulire yes nze waffe mmanyiiyo abantu banywa nante emyaka anastede progress nga abantu banywa kati tulinayo nayikondo kati ate tulina ababbi abajja bazibbamu obuuma abantu ne babasaba emitwalo 3 mbu babuteekemu nze nina nayikondi wange wennyini emmanju waka ninawo nayikondo naye ab'ekyalo babadde bagikimirako bwerera amazzi kati bagibyemu akuuma kati oli ku lutalo ate lwakuzaamu babadde bakunga abantu mbw ate musonde sente ate omuntu atalina na sabbuuni gwanaaba osobola omukungaba bannange temusonda sente ngenda bigula mbizeemu sebo weebale nnyo weebalire eddala eggwanga lyonna lyonna bwekizibu kye tulina kati ate ababbi nabo bafuusa ababbi yes eggwanga bwetyo bwe liba anti kati olowooza be bagoba mu lubigi baalagawo oliwo omuvubuka banaamugoba mu lubigi nga weekasanda ng'addayo nyagakangene sukulu ebyuma bya nayiko ate no baawonye n'agibbamu nakuuma badde bajja kusanga ne nayikondo yonna nga teriiwo nga payipu bazigyemu zonna nga bazitutte kubanga obwavu buli ku bantu buwunya kugambye nabadde kasande eggulo bino byenjogera siga nti nekkubo eryaffe ebbindo zawalirabye ekkubo ziri mpompogoma zaganya bwe njogerako nga benaremu bagamba nti era gwe kwezi oyogera biki owagira NUP liri ekkubo si lya NUP eriyitako kye twayogedde kkubo lyaffe ly'abantu Pulezidenti Museveni atusuubiza ekkubo eryo ne mu bajeti ewedde lyalimu kati sente ez'okulikola ezaateekebwa mu bajeti ewedde zaalagawo simanyi baali mentioning ne nabbanja najja ewaffe n'adiikuula era mwalonda kyabikola era bajja ne badiikuula ne beekubya n'ebifaananyi tugenda kukola oluguudo amazima gakona ne bitulakita bamanyi obireeta n'abiteekaawo n'amala n'agenda nabyo bajja n'ewange ne bapima ne bantwalako fuuti 50 ewange ku ssomero ne ku maka gange n'obawa fuuti 5 zabwerere bagende bakola oluguudo lwaffe naye baakoma kupima so eggwanga lyeryo kati bajeti ejja kuba mu trillion 10 eno eri mu 7.2 abantu bakyakaabya kajani naye 7.2 zikoze eki kati zikoze eki zakubba bubbi trillion 7.2 zakubba kuba tezina kye zigenda kukola trillion 5.2 ezaaliwo omwaka oguwedde za budget y'omwaka guno financial year wedde zakola ki gwe kwezi baga nti zakola ki ogamba ki ate nze mmanyi kugulira Museveni toyi na bimotoka bya kutambuliramu kumugulira toyireti kumugulira biki tezirina kati essomero ngeri eri abandi gambye nti Kasanda teyina masomero aga nti kwezi atuzimbidde katumuweyo biliyoni 1 akawumbi kamu essomero eri ayongera odigaziya abana ba gavumenti basomero ne bani paddo bukaddaga essomero lyandibadde ly'amaanyi nnyo okusinga yes lyongera okugaziwa otekewo ebizimbe ebirala otekewo n'essomero kuba bo bibalemye era kati gwokwatiridde Kasanda district yonna wali amasomero amalala ale galiwa ag'amaanyi masomero ki tegaliiyo gwokwatiridde Kasanda district gavumenti eyinayo amasomero ameka e Kasanda tegaliiyo tuli ku kiseera kizibu
era kati wonaddirayo ogambidde nti abantu bawewe bajja kubeera tebawewedde nga bavuga ate wonalebo twagala ddwaliro anti kakati tulina ekibiina kyaffe ekya Kwezi Foundation ekyo kigenda kuyambako ku bantu abateesobola kigenda kutandika n'omwezi ogw'ekkumi okugabira abantu ebintu emifaliso blanketi fiizi z'abaana ebitabo n'ebintu ebiringa ng'ebyo era emmotoka zange zinaatera okutandika okuteekebwako ebipande eziriko Kwezi Foundation naye nga si byakalulu bino si byakalulu ebya Kwezi Foundation byakuyamba abantu bonna watali kusosola nti oba ono gundi oba kubanga abataddemu ssente nabo bantu ab'emyoyo emirungi ate era twagala n'abalala bajje bateekemu n'abalala era bwe tunaabanga tutandisa okugaba ebintu akawunti namba nja giteekayo abalina omwoyo omulungi kituufu baweeko ku bantu naye ntandikira waffe Kasanda Kasanda gye tutandikira kaakati bwe bityo abataka baba wewenyudde emiggo ekyabadde Namibia kyabadde kibi nnyo nakugamba nga ndi wano nze nagende Namibia nendaba embeera ekisooka bwe natuuka e Namibia banga nti ekkomera lyoyagala okulaba mwe basibira kabaka ddwaliro si kkomera nti ekkomera eryo liri emayiro 300 okuva mu kibuga ekikulu eky'e Namibia emayiro 10 bimeka kakati okuzuula nagenda okubalira mu mayiro 300 we baŋŋamba nga kumpi kabaka babulawo katono okumuyingiza South Africa mayiro 3 okuva mu kibuga ekikulu ate kati owakana kati okuva wano e Kampala okutuuka e Kabale ekisolo waliwo mayiro 3 oba toyingira Rwanda kakati kabaka saawe nayinza n'okuba Mayiga yamuyingiza dda South Africa ne Mayiga akiguddeko mu buwaŋŋanguse gyali kuba kabaka yawaŋŋangusibwa kyekyamazima n'awambibwa Mayiga ne kakirikike kabaka muwambe kabaka waffe muwambe bandikiriza abataka ne bamulabako kale kabaka muwambe gambi ekyo kyamaze gobe mu kibya ekyokugaana abataka okulaba omutanda kyamaze gobe mu kibya kubanga ekyo kyabadde ekyo tetukyalina kati na kirala ababadde bagandi ate simanyi ate bano bakola biki ate simanyi nga bakatikkiro ba minisita bamayiga nga babuukira abantu naye kati abantu ba Buganda mwategedde nti kabaka Ssaabasajja kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yawambibwa kubanga newankubadde yakola ka vidiyo ogenda n'ogamba lwaki abataka tebabakkiriza kavidiyo akafu vidiyo yali nfeyo AI artificial intelligence twagitegeera kugambye abataka vidiyo eyo yakolebwanga leero abataka ne bagenda enkeera waalwo Mayiga yali akola vidiyo eyo omanyi Mayigalo eno generation ndala mukko fe tuli balala nnyo tosobola kutufeera bwoti Mayiga yakola ka vidiyo yagenda okuwummulako Mayiga yagende Namibia n'akola ka vidiyo yako okola vidiyo eyo Mayiga ng'ekigendererwa kye kulemesa abataka bano kugenda kyate oba mu mulabi kakati bwe twajja ffe abamanyi tekinologi ne tukikuba ne tugamba abataka nti oyo Mayiga mufere byabagamba byonna bifu abataka naga nti katusigale nga tugenda bakwata ssente zaabwe ne bagenda e Namibia nga bamaze okutegeera nti eri vidiyo eri feeke bagifeekinga bufeekinzi kakati ne bagenda ne batuuka e Namibia Katikkiro gyali e Namibia ali Namibia ali kabaka wali waali tasobola kukkiriza muntu yenna kumulaba era bwe baatuuse ku kisaawe e Namibia tewabaddewo na muntu yenna ayinza kubaaniriza abasirikale bababuuziza ku kisaawe nti muzze kukola kiwa tuli bataka ba Buganda tuzze wano tuzze kulaba gundi Ssaabasajja kabaka yalwala naki ne bennyonnyolako nga tebalina na muntu yenna nti oba basanzewo omuntu abaaniriza oba ki wadde ambasada wa Uganda e Namibia naye enteekateeka baali bagikoze ey'okubaaniriza enteekateeka baali bagikoze ey'okubaaniriza abo baamala gasitula baava eno ng'enteekateeka yonna bagikoze n'abagenda obbaaniriza eri nga babateese yes nga n'ambasada wa Namibia wa Uganda e Namibia omulangira Ndawula oyo si ambasada oyo mukungu akola bukozi mu embassy ya Namibia Kintu Nyago ya ambasada wa Uganda e Namibia omulangira Ndawula oyo mukuba kungu abali mu embassy eyo
kakati ate omubaka wa Namibia e Uganda omukulu Kirumira ye yabyogerako ki Kirumira ate kati Kirumira yakolegana ne Mayiga Kirumira ne Mayiga bebamu Kirumira ne Mayiga bebamu nga mwongedde okutumala mwamu so okutuuka ne babaga nti abasirikale ne babaga nti akatukube ku ssimu bagenda okubira ambasada wa Uganda Namibia naga nti Mayiga ali wano yaga nti abo beetaaga Namiggo Katonda wange naye baatukoze bulungi okugenda kubanga bayongedde okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka muwambe era ne bategeera nti n'ekividiyo kino Mayiga kye yafoominga kyali kifu ne bakikozesa batya tekinologi Ssaabasajja n'asoma n'abikula ayi bwetyo bwekola naawe Ssaabasajja ku mbeera gy'alimu obadde omulaba n'ebbanga lyonna Ssaabasajja wabaddenga wano nga bw'aba agenda okwogera ateekako galubindize n'asoma ebiwandiiko kakati mu mbeera embi gy'alimu abeerawo atya nga tasobola nakusoma nakuteekako galubindi okitegeera so abataka bano ekyabatutte Namibia bakituukiriza Kabaka batuuse Mayiga n'abagaana nti tebalina gye balaga obukakafu n'obujulizi ne buvaayo ti Mayiga yali adde olukwe mu Ssaabasajja n'amuwamba n'amukasuke abataka bakomyewo tebannakomawo abataka bakomyewo era tulinda bawummulemu kakatono batuze press conference batubuuli kubanga Mayiga bwe yabasibira mu kisenge nga bwe nagamba wano ku Bulange Mmengo baamugamba ffe tugenda oyagala toyagala kagwake keeto nnyo yes era baagamba nti kagwake keeto nnyo Mayiga n'akwata Kizito Mutumba yakulira abataka yemukubiriza olukiiko lw'abataka n'amusayiningisa ku kipapula n'agamba Wassajja n'asayininga ku kipapula Saala Kagere n'asayininga ku kipapula naye yennyini Mayiga n'asayiningako Mayiga n'atula wali mu ntebe n'akisomera abantu naye ng'ebyo abataka si bye bakola ki si bye bateesa si bye bakkaanyaako era bo baali basazeewo dda nga bagenda baali basazeewo dda nga bo beesonzeemu dda ne ssente zaabwe kubanga Mayiga yabagamba nze siina wadde 10 kye ngenda kubawo naye ng'ate obadde okimanyi nti ssente abataka mu bajeti ya Buganda ssente z'abataka zibeeramu bulungi nnyo yes kubanga Ssaabasajja Kabaka ye Ssaabataka era yakubiriza olukiiko lw'abataka yalukulira Buganda eragaludda wabulaba ebintu ng'ebyo so Buganda Mayiga ayagala kugisaanyawo naye njagala okutegeeza abantu ba Buganda nti bannamazima weewaawo bangi nga bakwezi bano abaza basajja ba Kabaka naye ate ba Mayiga bannanfuusi nabo bangi gye bali abalidde mu Buganda olukwe yes Mayiga Buganda agiriddemu olukwe kakati bw'abanga abataka ba Buganda nga tebasobola kulaba Kabaka ani ayinza okumulaba bannange nze nakyewuunyiza ani ayinza okumulaba bwe baba nga abataka tebasobola kulaba Ssaabasajja kubanga bodda mu hayirake za Buganda abataka basinga Mayiga obuyinza nnyo yes kubanga abataka batali ebika bya Buganda ate Mayiga abeerawo ebika bya Buganda bitali ne Kabaka tabeerawo yes so ekifundikwa kyaffe Ssaabasajja Kabaka kiyimiriddewo ku bataka ba Buganda kituufu kiri kyekitikkiro kyaffe abataka be babeera eno wansi w'ekitikkiro kiri era be bawabula ne Ssaabasajja nti kakati kino kiri bwekiti kino kiri bwekiti era n'owekitiibwa Dani Mulika jjukira ye muwabuzi omukulu owa Ssaabasajja Kabaka nina ebintu tabitegeera munna yagambye nti Kabaka yawambibwa ebintu byamusobye ye yennyini yakyogedde n'agamba nti kati nzikiriza Kabaka muwambe owekitiibwa Dani Mulika nina edda Katikkiro ajja kuba akoze bubi n'agamba nzikiriza Kabaka muwambe kubanga n'owekitiibwa Dani Mulika yali agambye nti bannange abantu ba Buganda ekigenda omumala eggobe mu kibya be bataka ba Buganda okulaba omutaano twandibadde twakkakanye kati singa tetukyayina nga beekubiza naye ebifaananyi era singa kati Mayiga akuba guddigudde singa agamba kati mubadde mugaa Kabaka taliyo mubadde mugaa tuliye kati si baabo tebamulabye Ssaabasajja mulamu anti kati kizibu n'okutegeera oba mulamu ayinza n'okuba nga gye bamugwambira kati yakisa dda omukono nga yajja dda omukono mu ngabo kubanga Ssaabasajja yawambibwa Mayiga n'akakundi ke Mayiga twagala Kabaka waffe ekiseera eggwanga lya Buganda Uganda ne Buganda abantu ba Buganda baagala Kabaka waabwe nabadde jjo ngenda eruweere eyo era Mayiga kati saawa n'embooko egenda kuyoka nakugamba abavubuka bakambwe bakambwe nnyo babadde bagenda ku mupiira nenge emmotoka bazitaddeko ebipande Katikkiro Mayiga twagala Kabaka waffe bampisizaako emmotoka nga zidduka sipiidi nenga nti
abavubuka nga bakaye bagala kabaka waabwe era katugenda abataka ka surprise conference y'abataka eggwa bweti pa muyingira bulange gye tuddako ka surprise press conference y'abataka eggwa ne batunyonyola bulungi emitendera gyonna kye bayise mu buli kimu n'obubibo babayisizaamu n'embeera gye babayisizaamu kugambye embooko yanyokedde ku kisaawe ky'ennyonyi e Namibia nze tonzisense ku kiki yes nakugamba wano abantu ndowooza baali babiyita bya lubalaatu kubanga nze nina abantu bange e Namibia nina n'omutaka gwenjogera naye omu ku abo bagende abadde ambuulira buli kimu obukambwe abantu abamu ne batakutegeera ne baga nti kanso ku bukambwe bwa yino yanaamalako byayogera bituufu anti kati sibabuulidde ate nga byewayogera byali bituufu yes nabagamba nti babaganye okumulaba nga tewali yakitegedde ffe guno omukutyovola tulaga nti guno omukutu gwa nsonga kwezi media group mwongere ogugobe kuba gubeerako bya nsonga byokka kati gwayagala propaganda nakigenda obinoonyeze eyawala kubanga gyali propaganda gyali genda onoonyeze ffe wano wabeerawo nsonga omazeemu amaanyi okitegedde kubanga nze abataka kwe nali nsibidde ne mukulu Tamale Buganda yali asibidde olaba ne Tamale asibira olukuba ku bataka aka tulinde abataka bakomewo tulabe ekigenda mu maaso kubanga ne Tamale emirundi yamanya nti abataka bokka be basobola okutuwa ekisembayo yatulaga ne tiketi y'ennyonyi gye yali afunye mbw agende alabisa abasajja naye naagakasooka ayimirizeemu alaba abataka baveeyo naye ekyabataka tekyamukubye enkyukwe simanyi wamulabyeko sinamulabako munoonyi ayinza n'okuba musajja wattu kati nga yazirise kubanga Tamale emirundi omukwano gwalina ku Ssaabasajja baali bamukwano bayirawe gw'amaanyi nnyo nalabye Lutamaguzi ng'akaaba naga nti kabaka ye yamuweerera Makerere katalina wadde akasente nga Ssaabasajja yamuweerera naga naye kati kabaka bamuwambye kuba kati ekiddako kiri nti tukimanyi saawa eno nti Ssaabasajja kabaka yakisizza omukono Mayiga tayagala kumulaga abantu ba Buganda era abantu ba Buganda mwongereemu omuliro tugenda kubakunga mwenna mmwe kasamulabanga press conference ewedde ey'abataka abataka nga batubuulidde kye bajja e Namibia kubanga twakiyegedde nti tebaamulabye tewali mutaka agenda kutugamba nti yamulabye kuba bennyini bakyogedde nti tebakoze eki tebaamulabye ne gavumenti ya Namibia nega yabaganye okumulaba kubanga Mayiga yaganye naye ekyennaku ekyabaddewo nti we twategeredde nti Ssaabasajja kabaka ayinza okuba kati nga bamukukusa ddali na South Africa ne Namibia taliyo ambasada wa Namibia atule South Africa ye yagambye abataka temukkirizibwa kumulaba nga temufunye lukusa lwa Mayiga ng'ate we South Africa ambasada wa Namibia atule South Africa ate yagamba abataka ate ambasada waffe Uganda e Namibia ate kintu nyago yeekwese nkugambye noono ndawula ne yeekweka abo bonna bayaaye Mayiga yabakozesa aho konna kakiriki ka Mayiga kanene ni Ssaabasajja gyali anti kati tetumanyi oba gyali oba taliyo tetumanyi oba empologoma ya Buganda gyeri oba yakisa omukono kati tewali kyetumanyi twagala abantu ba Buganda muzitukiremu ate twagala bwe tuba tugenda kuyingira Bulange kuba Bulange tugenda kuyingira tukimanyi Mayiga yadduka dda Mayiga yeetwala mu buwaŋŋanguse ye yennyini kuba kati Bulange tugenda kugiyingira tunoonye kwaba abataka tunoonyeeko omu tumufuule Katikkiro mwekennyini hagira akuuma ddamula temukyayagala bantu twagala tuyingize abataka abo bagende mu lukiiko wali olukiiko lwa Buganda bwe tutuula balonde Katikkiro agira ng'akuuma ddamula kubanga Mayiga tetukyamwetaaga mu Bulange era abataka bagenda tukulembera okugenda mu Bulange buli gwe tusangayo embooko egenda kuvugirawo ku Bulange buli gwe tusanga mu Bulange embooko egenda kuvuga abataka mugenda bakuba kibooko abataka ngambye abataka bagenda tuyingiza mu Bulange naye betusangayo nga tuyingidde n'abataka embooko egenda kunyooka baminisita ba Mayiga bonna mbooko abanaasangibwawo aba Joseph Kawuki bonna bagende nawulidde naye agamba nti mugende ku parliament mubakube ate tugenda kusooka wano mu Bulange be Mayiga tumale tuyingire parliament daga tugenda giyingira nabo mbawujje miku abula kansoli mukamba tugenda giyingira era nga 27 guno omwezi tuyingira parliament
Mwami Museveni alina okwenyweza nga 27 guno omwezi tuyingira parliament lwe mugendo bawe wenyola kibo wabuli nnaku mmeka kandabe kebera wa nga 27 lunaba lwakumeka lujja kuba lwa mukaaga mugenda girumba lwa mukaaga nga bakati baliyo twabategedde nti bagenda yita special meeting nedda mulumbe munaku zibatuuliramu naye olw'omukaaga namwe muleme tulimba mwagala tulimba bulimbi ate olw'omukaaga twade tutegedde nti Museveni ayagala kuyita special meeting nye bweba special tegendayo lwa mukaaga kanso mulongose mu lunaku nga parliament etudde muyingirewo lunaba lwakumeka lujja kuba lwa mukaaga olwokubiri zinaba mmeka olwokubiri zijja kubeera nga 22 nga 23 lwakusatu tugenda kulumba nga 23 parliament awo mutuzizaamu amaanyi naye wali badde misinzeemu wano olunaku nga 23 parliament lwekomawo kubanga Anita Mongi yagisindika mu luwummula bagiyiseeyo juze kuteesa budget neddayo kati tulinde nga 23 emboka egenda kuvugirawo mu parliament ate Bulange egenda kuvuga ddi Bulange evuga sawa yonna egundi y'abataka kasiteggwa press conference eggwa leero enkya tuyingira Bulange gajja kuba makula bannange emboka evuge bakawuki bonna tubakuba emigo bafulume kawuki waffe emityana ye ng'omwagala nnyo mukuba anti yagenda azunza propaganda yagenda atambuza propaganda wa Mayiga omanyi nti kati kawuki ye mwogezi wa Mayiga ye mwogezi wa Mayiga era yadde ye muddu wanga atambuza propaganda oyo owa Musa high school yagenda atambuza pro era twagala n'okutegeeza abazadde bonna aba Musa high school mutegeere abantu ba Buganda nti oli business ya muntu no anti njagala kugamba nti abantu ba Buganda ate abasomesezaayo baawo si ba Buganda tetuyingira mu business ya musajja nze ngamba abantu ba Buganda si bamuwa abaana abantu ba Buganda twagala okubategeeza twagala okutegeeza abantu ba Buganda nti Kawuki agenda atambuza propaganda atali mutuufu nti Ssaabasajja gyali nature business kubanga Mayiga ye kyamuzitoweredde n'adduka n'agenda akuumira eri abataka kakati Mayiga kyamuzoweredde n'adduka era ensonga lwaki olaba nti Mayiga ono kaputeni ye yali akuuma Ssaabasajja Kabaka eyadduka Mayiga yamutwala South Africa Sempijja n'ayitira eyo agende e Namibia byonna twabitegedde gw'omanye ebya Sempijjawo byakoma nawulira mbuno kubanga Sempijja Mayiga yennyini naga nti yatwalawo nti South Africa kakati ambasada wa Namibia South Africa ye yatubikulidde bino ebyama byonna twayogedde naye najja wano nembyogera kituufu Kabaka waffe abataka tebagenda kubakkiriza njagala osiibule obudde bukukutte nno obudde bunkutte naye njagala okutegeeza abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda yonna nti Buganda eri mu kazigizigi Buganda eri mu kizikiza kati tuli mu kizikiza ng'abantu ba Buganda kubanga Ssaabasajja baba bataliiwo tuba mu kizikiza kituufu yes empologoma ya Buganda Cuucu Musota Lukoma Nantawetwa bw'aba taliiwo tuba mu kizikiza kyennyini ekyakawempe South okyogerako ki kaadi yaffe tujagala kaadi tujja gifuna saagala byakutuuliisa tewali agenda kutuma kaadi yakawempe South agenda gituma nga asinziira ku ki tewali NUP tetunda kaadi NUP tekola ki ffe era kyoba olaba chairman Nyanzi yakyogedde Lord Mayor addako naga nti bannange abakadde mwenna abadde muzoganya ekibiina mwenna twabafuumudde kati bapya bokka be bajja maanyi mapya kaadi tuzaagala yes kaadi eyange neeyo zifuluma zombi ate nga tekuli wadde 10 tewali siina ssente tewali era kaadi kuba tetutundangako kaadi ekibiina tekitulanga eyo propaganda waaba abalonzi bankubakubadda ne bammalamu akawubuntu ate ekibiina impact ekigenda n'okuwa ssente ezigenda okuba ebipande naki yes bagenda kuwa kaadi bakuwereko ne kuluno gyeziri ssente gyezali kati kuluno ssente zijja kubaawo entonotono ezisobola okuweebwa bamme poza abaana abatebazaagala kuba ne luli twabawa miliyoni 25 buli mubaka ezo simbi ku bipande zikuba ebipande yes twazibawa naye kati kuno zigenda kweyongerako awo tujja kukola zifuuka 5 omulimu gujja kutamba yes zifuuka 5 kisobola okulaba nga ki nga kaadi bagikuwadde okuba ebipande weewandiise eggwanga litambule sibula abatulaba yes so abatulaba
fe anti batuyise banyu banjaga bwe bagambye yabyogereddewo tuli banyu banjaga yabaddeyo mitiyana ate ng'agenze nagandi aba banyu benjaga tebasobola kujjako Museveni yadde agenze kuziike nga yayogedde bubi teyaziikiddeko Nsamba tasobola kulinnyayo emboko yadde egenda kozi Nsamba babadde bakola yatandika n'ekiteeso ekyokumugjamu obwesi emboko yadde egenda kunyookerayo teyalinnyeeyo naye yagala tuli batamiivu tuli banyu banjaga nti era Museveni yabeera soba nnyo kiseera kyonna tetusobola kumuggyako Katonda wange ng'ekigambo yayogedde kinene naye ate fe abanyu benjaga ate yajja n'atusaba kaadi tumuyamba ekyo kyanjawulo kubanga bw'ogamba nti omuntu munyu wanjaga ate nga gye wagenda then obeerako ekizibu omunyu wenjaga n'amuwana okumumyuka ye n'amyuka omunyu wenjaga era nakkiriza bamala kutabuka n'alyoka agira bamuwana obwalida b'opposition n'abukkiriza ng'omunyu wenjaga yabumuwa n'amuwana obwa commission omunyu wenjaga era n'abukkiriza naye bw'amala okubba ne bamukwatira mu bubbi omunyu wenjaga n'agamba nti bannaaye fe abanyu wenjaga tetwagala kubba ssente za ggwanga olwo n'afuuka omubi